Anggo, tenang. Bos, tenang man. Untuk kayak mau perlu ganti orang gosok. Muntu wa Katonda ddala yabatizibwa n'ayiwa amazzi amatukuvu anaazibwako ebibi byonna n'afuuka mutukuvu ddala era olwaleero ng'ayimbizibwa mu kigo kya Katonda tuteekako amazzi ago agamuyira okuli olunaku lw'abatiise Mukama amusaasire byonna. Munnaffe yabatizibwa era mu kubatizibwa yayambazibwa n'olugoye olweru olwali olw'okukuumibwa nga lweru ddala nga bw'alufunye nga bwe bulamu obutukuvu bw'alina okubeeramu. Awo nno n'olwaleero ayambazibwa olugoye olwo olwamwambazibwa ku lunaku lw'abatiisimu. Nenda kusaba abafamire abafamire members bajje bamwambaze olugoye luno. Abafamire members abaliwo baana mukyala mubanga olwambaza olugoye. Yalinga yetuka mu kigo kya Katonda yasitulwa kuba yawerekerwa. Awo nno ow'ekifaananyi agenda tukulembera mpozi twamuseeko abamusitudde abafamire bamuveeko emabega nefaaba n'abasomesa bajja kujja nga bamugoberera abakwaya ne batuwolerera. See